oli bakakasali kitufunaga tunebaka kuki Mukama atubeere bw'obanga owulira nti bayinza okwogera ekigambo ekyo ne bannaffe bakikoppa kituufu okwagala ne batandika nti basomesa abantu okwagala eggwanga lyabwe so nga ate abali mu Buganda tewali abasomesa kwagala kabaka n'abatamulabanga kuba mwagala bwagazi kubanga bamanyi nti ani tosobola kutulugunya muntu gw'oyagala bw'aba asobezza waakiri omubuulirira n'omunenya n'omukangavulamu katono kubanga okukangavula si kibi ne Mukama atukangavula kale n'abooluganda bigambo nitubyogera Katonda atubeere fe abakyali mu nsi twagalane kubanga ekigambo kwagala kye kituukiriza amateeka gonna tosobola kutulugunya muntu gw'oyagala bw'aba asobezza waakiri omubuulirira n'omunenya n'omukangavulamu katono kubanga okukangavula si kibi ne Mukama atukangavula tosobola kuyigganya muntu gw'oyagala bwe tubanga tunaazimba eggwanga lyaffe nga tunaazimba Obuganda ne Uganda nga tunaazimba amasinzizo gaffe ye tusinziza kubanga mmanyi tuli wano naye tuva mu masinzizo ag'enjawulo tuteekwa okuba n'ekigambo kino kwagala mu mutima gwaffe kubanga era gw'oyagala era gw'owa lwaki amasinzizo ekiseera gakaba obwavu ekigakali obwavu kubanga galina abantu bangi naye oba oliawo okwagala kwawasinga obungi kwakola ki kwawola nga Bayibuli ega nti okwagala kwawasinga obungi kulikola ki kuliwola kwaddirira ekyo Katonda kyatwagaza bannange bwe tunaabeera nakyo kakasa nti tujja kuba n'emirembe mu maka gaffe tujja kuba n'emirembe mu kkanisa zaffe ne masinzizo gaffe ag'enjawulo tujja kuba n'emirembe ku mirimu gye tukolera waliwo office emu gye natuukamu bwe natuukaawo oli yali mukwano gwange n'asanyukira nnyo abadde ayagala nnyo Katonda we abadde ayagala nnyo abantu bonna nga tasusodde myaka omuntu buno wabeera ow'ekitiibwa aba wa kitiibwa era oluusi ab'ebitiibwa abamu abatali bano abali wano abatali bano abali wano oyinza okwagala okumusemberera oluusi oyagala okumubuuzaako naye nga oluusi engeri gyakuddamu ng'ayinza okuddamu nga n'akaana akato oluusi tukawe kiki ekitiibwa kyako naye abadde abantu bonna ab'ebiti byonna emyaka gyonna nga abawe ekitiibwa abawuliriza abadde awuliriza osobola muyita n'omugamba nti waliwo ensonga njega tutuleko tugyogereko najja n'akuwa ekiseera ne mutuula ne mugyogera era mumala okugyogera bwe kiba kyetaagisa n'akuwabula bwe ba yeetaaga kubaako gw'ategeeza n'agamba nti kindekere ekyo nja kukikolako nja kumutegeeza twagala okwebaza Katonda kubanga ffe tubadde tumutunuulira nga tulaba omuntu alina okwagala Bayibuli ega nti Katonda kwagala kigambo kwagala kigambo kikulu nnyo kyeva mulabanga ennaku zino ne bannaffe bakikoppa kituufu okwagala ne batandika nti basomesa abantu okwagala eggwanga lyabwe so nga ate abali mu Buganda tewali abasomesa kwagala kabaka n'abatamulabanga kuba mwagala bwagazi kubanga bamanyi nti ani ekireeta okubasomesa kiba kiraga nti waliwo embeera ezizze mu nsi ezigendezezza okwagala kw'abantu kubanga era wabeerawo embeera omuntu ki automatic kijjawuza okwagala kitaawo tebayinza kugamba nti kitaawo mukole ki ono mwana wa Kano n'abalono kitusoomooza nga Katonda byatusaasira obuvunaanyizibwa bwonna Katonda bwakuwadde fuba okulaba nga obutuukiriza mu ngeri y'ossa Katonda ekitiibwa oba buli mu gavumenti oba buli ku mulimu gy'okolera oba buli makaago fuba okulaba nga obukola ki abadde musajja ayagala amaka ge kye bukiyita tayinza kulima nga omuddo aguteeka mu kkubo wabula agezaawo kulongoosa ki naye okuba n'ebitundu byaffe twabikyawa amakubo ne gafa ye tunuulira ekibuga wano tunuulira ekibuga tunuulira tewali wali ploti yonna ng'oluguudo luliwo teluliiko reserve yonna tekiriyo ekyo naye tunuulira bwe tuzimba ebizimbe byaffe n'olaba ekkubo mutunuulire gye muyise amakubo osobola okuyisa munno kati mulowooze nga waliwo ennyumba emu yayidde n'abafaayo baleeta emmotoka zaabwe zennene baagala ogikola ki bayinza okutuukawo bulungi ekitukozesa ebyo kiri kimu okwagala kwakola ki buli muntu akola nga bwakoze eki bwayagala
kyawulya kyayagala kyakola ki nga tafudde ku kyamulala. Kale ne bwetubanga twagala ebyaffe twagale n'ebyabalala. Yesu kyavaaga nti yagalanga muntu munno nga bweyagala wekka, kubanga tewali yeyagaliza kibi. Buli muntu yeyagaliza kiki kirungi. Eyagaliza ekibi oyo wakusaasira. Naye buli muntu yenna yeyagaliza kiki. Oluganda ono ate ali mu dinkoni yeyagaliza kufuuka mukadde wa kanisa. Sekyo kyokka yeyagaliza kufuuka Ssaabadinkoni. Sekyo kyokka yeyagaliza kufuuka namulabirizi. Tujja kuba n'emirembe mu bulamu bwaffe. Tujja kutambula nga tweyagala nga tusanyuka, nga tugaa nti Mukama atukoledde ebikulu. Oli wakakasa likitufunaga tuneebaka ku ki? Mukama atubeere. Bw'obanga owulira nti bayinza okwogera ekigambo ekyo, Katonda kyavudde akuleeta wano olongoose. Kubanga omukisa fe wakyali abamu tukukola ki? Tugulina. Buli muntu alongoose ekkubo lye, kubanga buli muntu alisasulibwa ekyo kye yakola ki? Ng'ebikolwa ebyo byali. Balina omukisa abo abakola Katonda byayagala, kubanga baliweebwa empeera ey'emirembe n'emirembe bwe bulamu obutaggwaawo. Mu linnya lya Kitaffe tubadde tulina program gye tuliko ebudde eyo. Tulina abakulu baba tugendako mu family katubadde tuteekateeka ebyokumaliriza ensonga ezo. Kale nga mukulu Kawalya wa nkizo nnyo mu family yaffe ebuddo, era bazzukulu bange endooza bwe muli awo ab'ebuddo n'oyo akuliraanye oyo mukyala wange oyo Diana oyo naye era bwe tubadde mu nsonga ezo. Kale kati ate bulijja nga nti naye kati gwe wasigalayo omu kati tukoze tutya? Naye kati ate ne munnaye gwe mbadde nga nti kakati webuuzaganyaako kati ate naye wuyo akoze eki? Agenze. Naye bya Katonda byonna tubimulekere, naye twebaza era se bwebale nnyo meseji gy'otuwadde ey'okwagala, kubanga omuntu abadde tamanyi smile ya mukulu Kawalya oli ate nga ye ndooza alaba bulala, kubanga ye buli wabadde akusanga ng'aba musanyufu akulaga kwagala. Kale ndooza senga tunaffe tunaba n'okwagala okwo osanga tunatambula okusingako bwe tutambudde. Ayagadde buli mulimu, buli kyabadde akola badde alaga kwagala. Bw'ogenda mu lotale, abalotarian bali wano, lotarian Katongole Ssebo, ndooza tujja kufunayo ka lotale moment, tetuyinza kukasubonda. Lotarian yagenze Sebalu awaali balotarian tujja kufunayo ka lotale moment, newankubadde munnaffe taliiwo naye era tujja kukafunayo ka lotale moment, kubanga ate eyo nayo bw'abadde ajja okukola ebyayo era mujja kumuwulira nga bamwogerako n'ebitiibwa bye yafuna okutuukira ddala waggulu. Nga ye buli mulimu gw'abadde akwatako ng'akola nakwagala, era ndooza kyavudde abadde akola obulungi kubanga abadde takakibwa mu kyakola, ng'akikola n'okwagala. Senga naffe tunaaba tukola nga batuwadde okukola tubikola tubyagala, osanga tusobola okugenda mu maaso. Naye kyamukisa mubi bannange, essanyu lye twabadde nalwo ku Lwomukaaga, n'akafaananyi kali nakasigaza maama ke batukubye mu kkanisa era ke mbadde ntunulira nga nzija ne ŋŋamba nange kaakati ate bye batukubye ate akati bbanga, naye nga byonna bya Mukama. Naye maama Mukama ajja kukugumya kubanga bamwekwata dda omumanyi era obadde tambula naye, era Mukama oyo yajja okukubeera buli kimu, tewali kireetebwa nga ye takimanyi era yamanya tikamala omusobozesa akole celebration eno asiibule abantu be mikwano gye, kubanga ndooza yadde atusiibula era yatusiibulidde ddala n'ekyemisana n'akituwa. Ffenna twabaddeyo ku kyemisana ekyamaanyi bwe kityo. Kale Mukama muleke emirembe, yebale kuweereza ggwanga lye bulungi, aweereza obwakabaka, aweereza eggwanga Uganda, abadde kyakulabirako eri ffe ffenna ab'emyaka emimpi, ab'emyaka egya waggulu, abadde kyakulabirako, era nsuubira ajja kusigala nga kyakulabirako eri abantu bangi. Mukama amuwe ekyomuleke emirembe.